Moscan production. Champion Moscan. Yes sir. Buzibu ki? Ekyamazima bannaye ekinnuma waliwo abantu abali mukulira ku art wange. Nze gwolaba mbonyebanya production ebbanga ddene kuba ebintu ebisinga nze mbyeyigiriza. Kale okuzaayo kwemabega kati ni lwaki leero ndi mu kamera. 2019 nakola olimba lwa bazabaza lwe bayita onnina. Naye bisaazi n'abantu balumanyi nga ba ex bange baafa. Kati wendukola na due process banga etali lya wala ne banziba ki ebintu ewaka ne babiramu na disk mena lintereka ebintu ebisebe nali nkyakolera ku 32 wa Roja mwaka ki 2019 bwe banziba ne mpabako nengo bimanyira olusi tebigwa kuba ayine kizibite wabata taliwo tewali goyinza kwata nere naku nga 3 mbega twali wano ku studio nga bana bazanyamu enyimbe ezikutte guno omwaka ne bazanya olulimba wabala bali balutandika nempulira nga olimba lwange omwera omutima gwankuba kuba nali simanyi nti luba lwakutte nze omanyi neberera muno mu studio tomanya byebweru ndwawo nnyo bimanya kuba nina wano omwana atera okumpa update ku Facebook biki ebyo so omwana nemubuuza ani yalukoze nangamba Ronnie nemugana luzeeyo nkakase naluzayo nga mulimu logo ya Ronnie okitegedde kati nengamba akanteke kankuwa luno olimba olulala lwennina oluwulirize nenduteekako ku simu ya gaye naluzanya blood bagenda ozanya nga lwelo mu track atenza fuluma 100% nze newenjoza leero track ya conscience sinza gifulumya 100% okuleka nga nkute track yennyini nenkola ki nenji editing oba nenji voicingirako kyokka ate bantu balaga nti track tebakoma givoicingako baji editing akitegeeza balina access ku data of which nze olwo oba nsudde katono nnyo Moscan. Yeah. Oluyimba luno lwali kwa disk gye babbira mu bintu wali wasigazaako kopi ey'oluyimba. Of course olaba nze bwenkola oluyimba n'olunaku lwenkoze nduteeka ku ssimu nduteeka ku memory card yange kale ngezako duteeka mu bintu ebyenjawulo nti kino siwe kiba ki computer eba egizeemu kino nkola ki n'ebiseera ebisinga data abaazita oba toyinza mutambuliza ku ssimu oba kitegedde kale abeerewo mu disk kati oli we yajja ewaka yayoola bintu bingi n'atwaliramu ne computer yange. Bazabaza ye yayimbye oluyimba olwo. Bazabaza era gwe nakolera luno olimba twaluyiya ffena mu studio okitegeera kuba olimba nze yayiya track eyo bwe mala oyiya track neŋŋamba bazabaza tolinawo vibe kuba just twali tugezako okuzuula style empya ng'omanyi mu ndongo nti nkuba ebintu naye nze waliwo wentuuka ne nga akanfuna omuyimbi mugezesezeeko ekintu kyange ekipya oluusi abantu ge batanaba kuwa obudde kuba mba nkimanyi ne bwe kiba kibi tetugenda kitta oba okitegeera so bazabaza ne tuyiya oluyimba olwo ne luggwa. Track eyo ogiina nga nkalu? Nze siina track nkalu wabula kye mwayiya mwakiyiya babiri. Kati essaawa zino complain yo eri ki? Complain yange eri nti abasajja abo bambuulire how did they access my data okutuuka okubanga track basobola okubaako ne bye bagikyusa naye ngera woba okyagiwulira yeri yennyini. Kati obavunaana musango gwa kumenya waka okutwala hard disk kubanga otugambye data yali ku hard disk. Ogwo kati era nze ngenda ku omusango kuba gyeguli nze kyengenda okukola nja kulinda abannamateeka kye banaaba baŋŋamba bavunaana okusinziira ku bujulizi sofa obuliwo kuba obujulizi obuliwo olimba nduyina good enough saalusuula nali nkyaluyina era omwana we yaluzanyamu nenga akangene mu computer ndabe wano computer studio kuba nina studio tuzanyiremu oluyimba olwo oba oluyina. Olwo lwe luyimba mulimu ne brand yo nga Moscan. Yeah, mulimu kuba brand yo nagambe Rachel yakuba logo eyo yagikuba kuba yali atambula nnyo ne bazabaza by then nga bakyali okitegeera so yankolerako ne logo. Wagezezaako okwogerako ne bazabaza before nga ffe tetunnaba kunoonya bannamawulire? No, bazabaza ekyamazima mbadde ntuta akaseera nga soogera naye okitegeera ng'omanya omuntu eyakubulako
nenga ate mu Uganda mwali nenga temukola ki temuogera kati nzo limbe lwakutte nenkuba ku namba ye je nali nina okitegeera mubuuze kiri kitya muganda nge teyakola ki teyaddamu kati nengamba nkoze nti era wena nali ntudde ne mukwano wange nangamba naye okakasa engoma yo bwebe yo osobola ogirwanirira ne mugamba yanga 100% kuba n'ekyo ekivuga ekyatandika oluyimba nakyekolera nze kenyini teri logic ekirina okuleka ng'oli naye akikoze leero naye ng'ate tosobola kakolera perfect nga kano wabaawo ekikola ki ekikyuka kale nze oli waba akoze ekintu ekiri perfect bwe bati mwekengera kubanga nabbibwa ebintu byange ate naakolaga nti afulumya ebintu ebyo byennyini ebyabbibwa okitegeera ng'abyongedde na munno obujogoli naye nga kyekiri kyennyini oba kitegedde kuba nze kizibu Moscan mu kaseera kano kati kikyoyagala bazabaza akolere bazabaza ayina soka kunyinyonyola yatuuka ati okuddamu oluyimba lwatanaba kusasula ewange naludiramu ewalala ate nga tankubidde simu natuuka n'odutta ne lukwata nga tetuwogedde oba kitegedde kuba nze nasooka ne ngamba oba nnumye oba kitegedde naye teyakoma mu kunnuma ansuula n'okunsuula kuba kati gwe okubanga traka yange ate gwe ogiranzemu Ronnie kyanjawulo kimbu kati kale okitegedde blood nze nagikuba nze teri atazina kusina ya motoka okitegedde kale simanyi lwaki omuntu neno nina ffenna tuli kuzina nero lwenyini era sineya yange kale era kinfuula omulala omulungi nti nkola ekirungi oba kitege kali lwaki gwe kale wali badde onsula mu mbeera kati bwe tulaba ku bazabaza tumugamba ajje buzi asasule sente za studio ze agenda abanjibwa bazabaza agenda kunsasula obudde bwange naye era agenda kunyinyonyola how did they access my data kuba nze nsobola okitegeera nti bajja accessinga and how kuba saagimuwa okitegedde kati nze saabimuwa kale ye yabi accessinga atya ekyo nakyalina kinnyonnyola mu kamera wano wenyini wetuli atubuulire singa bazabaza anaaba awalidde n'atavaayo anti mubbi ate waliwo ekirala bw'aba awalidde abamuki bw'aba tasobola kunnyonnyola how did they made this song kati omubbi oba ogenda mukolera ki tomanyi teeka likwata babbi nze siina kyenyinza kukola mubbi neera waliwo amateeka agakola ki agamukwata kale obugambo obusembayo bwosibuza abawagira Moscan omuziki gwe gwezenga producinga n'obubaka obusembayo eri bazabaza ne producer eyazzemu oluyimba olwo nze kyenyinza osooka okwebaza abawagizi bampagira from day one when nakola hit bampagidde mpaka leero n'obuyimba bwange bwe nafulumya nga nze ennyimba baabukola ki baabuwagira okitegedde kati Ronnie ne bazabaza simanyi kuba sinyumya nabo by the way mbadde siri nnyo so close to naye bagenda kulaba obubaka bwose bubaweereze kale nze kyenyinza okugamba Ronnie aveeyo agamba abantu amazima kuba teyankubira simu ng'addamu olwo oluyimba ate ne baza teyakola ki bona kale nze njagala alumirize baza asooka ansasule obudde bwange kale ebyo byonna bijje luvannyuma naye asooka akole ki kuba I need respect Ronnie nga weweetaaga respect nga weweetaaga okusasulira abaana bo school fees nga weweetaaga okusasula ennyumba ennungi nga weweetaaga okuba n'ebintu ebyakabi nange mbikola ki mbyetaaga kale omukisa we guba guzze lwaki tetukolagana ne tugulyamu babiri kale gweoba olaba nga kisaanidde tukikole mu babiri okitegeera naye ate kati bo bali eyo beefudde kati ate nange olimba lwabwe naluvuddeko sirwagala wabula njagala bakole ki bakusasule bantereeze nateekamu ati mungi kati ekyo kivuga nze in fact gwe gwasooka n'okkuba ekivuga nga nkyekoledde nga kyekiridi instrument kuba ebiseera bisinga mbadde nga nkola obuvuga naye nga buyitamu eyo naye leero ye lead instrument yange yasooka nga ngikoze bukozi okitegedde kale bajja kumbuulira kuba nze kati sirina nnyo byenyinza kweyogerera kuba already ebintu ebimu nabiwaabye gyebiri so saagala byongerezaako kale tuli ku Wonderboy UG wamu ne Viki exclusive mwebale kugenda maaso n'okubeera nga musubscribinga era n'okusharinga Moscan bw'atyo bw'abadde era ensonga ye bekikwatako katusuubire nti bagitegedde era bagiwulidde studio awaali oluyimba olukola okyali wano mu tactic oba nalukolera ku 32 wali mu 32 wa spicy okay kale we sign out
nkwanjulira program zola munno ku Viki exclusive ya YouTube channel ngolino omuweerezaawo Priscilla Suubiri omukwano ngambera ne Viki Genius the songwriter gowe nayagala okuzuulira omuntu okuzuulira omwagalwawo totally sure of him or her oba omudautinga jangu go in on your YouTube and type VIC Viki exclusive tumukuzuulire feke tugatula ke tugata era ke twawula abala tukuzuulira kyoyagala okumanya share like comment okonene kade akwagala n'engeri ey'okubiri ng'akubuusabuusa akati tsaponha yebwa bambuusabuusa ate bamusibako anoonye gwakkiririzaamu nyabo katusuubire owulira lindako okuliyakitinga okubuulira omwami n'ensonga zo